Bona bali kubitanda nembona nebangamba nga temuona kikirenza ba Yesu wanga yambe nendwala kati nawonye nako 2 ate jjo nendwala kasasa madde so sembe ko light ku CBS tata we nagamba mama gule bulidenti gula funya accident nga bagera mama nali ne mama Grace eri mukono nga nkyasulayo naye nga Grace ye mama yitata akasente bwakaleta ne baganda be nangamba nti mama ndiye nsonyiwa nerabidde okusindikira sente nabadde bize naye ngenda kusindikira ku makya nnyo naye era nkomawo nti asindike leero ku makya nnyo naye akomawo leero temulabyeko simulabye omwana wange mbw ekintu kimutemye nnyo nekimukutulano akaana ke kakola P7 bambi kanako akabenje kali Ronald kabadde scientific kabadde kakole akabenje kali mpa adesike kabenje kasoso simatuka mumubuuzi kano yakasimatuse n'avaamu nga mulamu naye mumubuuze nti ali Ronald kano ke kabenje kososo simatuka kubanga njagala mujjukireko emabega wali abangoberera obulungi nga Godfather alimpa ayina traffic we yamukwatira ku lw'e Masaka awo oba yali Mpigi side awo ng'ayina empeta emyufu ku lugalo nga agitunuza nnyo mu basirikale agitunuza naye ogamba alimpa eyo empeta ya kifere abaagikuwadde baakufeze empeta gy'oteeka ku lugalo ezo empeta bazitunda mu ttawuni wano naye abafere baziguza abantu mu mpeta z'eruminati naddala eyo eriko akatwe akamyufu baziguza abantu abavubuka bonna bemulaba abambala empeta ezo ziriko obutwe obwo obumyufu obulinga buddaama ndi bwa red bonna babafeereza empeta bo bamanyi balina eruminati naye babeera babafeeze bababeera bababbye tewaliwo sayansi aliwaawo ekyomukisa omulungi alimpa yagijjako naye ate teyanoonyereza kimala indasitule gye wayingiramu erimu eddogo pitirivu nnyo teriyo muyimbi atali mulogo tebabalimba lwokuba bonna beekwasa Katonda bonna balagambo ba Katonda teriyo muyimbi atali mulogo mu indasitule awo taliyo tebakulimba beekwasa eddiini beekwasa Katonda abalaga nti bakano naye bonna balogo ekimu bo abayimbi bangi bakkiriza nti okuva wansi n'olinnya jjayo abaliyo gwosigaleyo bakukuba nga ne boba wakalingiza bulingiza booti bakukuba naye nga ye alimpa ng'omuntu entalo ze nnyingi naddala okuva lwe yagula emmotoka okuva alimpa lwe wafuna akamotoka entalo zo zaatabuka era naawe ozimanyi ate nga waliwo n'eziviira ddala ewammwe kubanga nze natunuulidde sisitimu yeeyo okuva lwe wagudde kabenje manyi kati abayimbi nga alimpa tebaba na defense system oyitawo obuyisi bwe bwoyagadde n'okebera kyoyagala defense system yo toyina tebakuwa defense ekibaawo naye bw'otunuulira ebintu byalimpa byonna bivawo ebimu ebikuleetera n'abalabe nti abalabe kikwanguyira okuyitako olina oluwendo oluva ewammwe kati saaga oli agambe nti akabenje kavudde ku njaga si yasinga Bobi Wine okunywa enjaga mu biseera Bobi Wine bwe yavugirangamu emmoroka saagala ogambe nti kavudde ku malala si yasinga Kamiliyoni okuba n'amalala ng'avuga emmoroka saagala ogambe nti kavudde kukoowa si gwosinga Bakenzo okukoowa saagala ogambe nti kavudde ku sipiidi abavuga sipiidi wano bonna tubamanyi naye bo tebakafunanga wabula akabenje kalimpa kabadde scientific kabadde kakole muyiga abayimbi nti bw'ofuuka serebu bw'oba wagendako ew'omusawo ddayo osasule omaleyo omusawo takubanja ayina omwogerera bubi sigambye nti alimpa balina gye bamubanja njogedde bwogezi ekyokubiri muyige nti okuyimba kwe mulimu weetaaga defense system nga y'amaanyi mu kuyimba abantu bakuba ekikono bakuba engwala bakuba ennyondo bakuba amayinja nga tolina nakyo mukoze akubalula bubaluza akuteeka ku ttaka akuzikiza akuziika akuzikirize okitegere so akabenje kalimpa Ronald bakoze kakole naye kyamukisa mulungi kano yakuyambe n'okasimattuka naye ate kaatuta omuntu omulala eyo yensi gye tubeeramu bampita Godfather
Godfather Property Services. Narutunda amataka poloti, kugula amayumba. Estate sezetengeredde obulungi estate ennungi. Yagala estate weziri, estate ye Gobero Kachiri, estate ye Kachiri, estate ya Ugundi Mpoma, wane Mukono ku satellite, estate ya Kigogwa. Zona poloti weziri milioni 10, milioni 15, milioni 2, echapa mu ngalo. Buli poloti n'ekyapa kyayo mubeere bulungi.